mu kaweefube ow'okutumbula n'okukulaakulanya omuzannyo gw'emisinde mu bitundu by'e Sebei. Nakinkumu muzannyo guno Jacob Kiplimo omwaka oguwedde yatandikawo emisinde egya Kiplimo Run n'ekigendererwa ekyokuzuula ebitone. Sports in Uganda has been evolving to the extent that today we have 6 world champions in athletics alone. And as such, we are now looked at as a country of champions. Emisinde egy'omwaka guno gibaddeyo olwaleero nga gitegekeddwa ku kisaawe ekya Boma Grounds ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kapchorwa nga zeetabiddwamu bamusaayi muto abasoba mu 2,000. When you talk about doping, sometimes you will eat certain things, take certain things not knowing. But because it's a banned substance, when you are tested as an athlete and they find that in your body, they will say that you have done what? Doping. And this is the reason why we are very strong to say that our children should be now very, very careful than ever before. Omukolo guno gwetabiddwako n'abaddusi abalala okuli Peruth Chemutayi ne Joshua Cheptegei. Ate mu mpaka ez'amasomero ekibiina ekya Uganda Secondary School Sports Association kitaddewo okuva nga 24 okutuuka nga 27 omwezi guno empaka eza Elite Games okuzannyibwa. Empaka zino zigenda kutegekebwa mu disitulikiti y'e Jinja nga amasomero gagenda kuvuganya mu mizannyo okuli omupiira, okubaka, volleyball, ensero, badminton n'emirala. Justus Mugisha, President wa Uganda Secondary School Sports Association yagamba batendesa abantu okuli abasomesa, abatendesi n'abayizi n'ekigendererwa ekyokutumbula omutindo mu mpaka zino n'endala ze bategeka. Mu mizannyo yaffe yonna buli somero liteekwa kujja n'omwana w'essomero eryo alinga referee, ate n'omwana w'essomero eryo ajja kubeera nga assistant referee. Ekyo tulaba nti kijja kutuyamba nnyo okulaba nti abaana bano abatutraininze bavaayo, ate n'ekirala omwana owokusatu ateekwa kujja ne ttiimu ajja kuba reporter. Ate ttiimu ya SPATA Yeddiza ekikopo eky'empaka eza Chenga National Championships bwekubye Summer Kids Soccer Academy ku luzannyo olw'akamalirizo ng'empaka zino zibadde zitegekeddwa mu disitulikiti y'e Mbarara. SPATA omupiira guno eguwangulidde mu kakodyo ak'okusimulagana penalty ku ggoolo 7-6 oluvannyuma lw'eddakiika 9 okuggwa amaliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Okwebaza Katonda olw'otusobozesa okuwangula empaka z'omulundi guno ogwokubiri okudifendinga ekikopo. Tebibadde byangu okusinziira ku mulundi oguwedde. Ku mulundi guno ttiimu zibadde z'amaanyiko. Ttiimu 24 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ze zeetayo mu mpaka zino nga zitegekeddwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu bamusaayi muto ekya Uganda Youth Football Association. Nga tukyali mu by'emizannyo, ttiimu ya